mwebale nnyo mwebalire ddala abanindira okufaananako omufumbalanga alindirira omuddo gw'omu lusambu. Omuyizi akumma n'akunyumiza eŋŋombe, bannange omuyizi akumma n'akubuulira omuyiggo. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Ssengule 2022 ne musomesa wa lulimi Luganda, ndutumbula, nduyitimusa, ndulandiriza era ndusuulira emisanvu ng'asuulira bakikandudde oba ekyantudde buleku. Lulimi Oluganda luno lulimi lwekusifu, lulimi lugagga. Gwe bw'oba tonoonyereza nnyo era totaddeemu nnyo budde kutwala mutawaana ku kitegeera oyinza obutakimanya era ogenda ekalangaalo otuuka okuggweebwako akatyazi nga totegeeredde ddala bugagga bwa lulimi obwekusifu obuli mu lulimi. Oyinza okuviiramu awo bekkotoggo. Kale, olunaku olwaleero njagadde kubalaga obuswa buno mu butonde bwabwo bwe buti bwe bubeera. Buno eno gye bayita enkulukuku. Buno babuyita enkulukuku. Mu lulimi olw'ekisawo bagiyita enkuumakibira oba entawumba. Simanyi oba mubadde mukimanyi. Mwafuna Munnabusiro, mwafuna ekkula. Emigaso gy'enkulukuku mingi nnyo, naddala mu mikolo egy'abalongo tukozesa enkulukuku zino. Naye ate era ne mu kiyungu enkulukuku zino be baana baliwo, kubanga tusitula enkulukuku zino ne tuziteeka mu biyungu mu maka amaganda okukola ge tuyita amasiga. Era ekikolwa ekyo tukiyita okusigika nga tukola amasiga okuva mu ntawumba oba ze muyita enkulukuku. Kya buwangwa, kiriko emigaso mingi n'obulombolombo bungi n'emiganyulo gye siyinza kumalayo mu kaseera akatono ennyo. Enkulukuku zino kuliko n'olulimi olwekusifu oludda ku nkulukuku, ekiraga nti n'enkulukuku kya buwangwa zigaggawaza olulimi lwaffe. Kuliko ebisoko, kuliko engero. Kati waliwo ekisoko ekigamba nti olaba mbuuka biswa ate oleeta enkulukuku. Ekitegeeza nti omuntu ekintu ky'oba omugamba kiba kimwanguyira, aba ategeeza nti ekyo kyangu nnyo gy'ali. Kale, kankomeko wano. Mwebale okugoberera abali ku YouTube, mwebale nnyo, mwebalire ddala abasharinga, abalikinga, abakomentinga, nammwe banaffe abazigirira abalala emikutu gino nga TikTok, Facebook, WhatsApp gye tuliko. WhatsApp ndi ku 0784599343. YouTube olulasangeeye oba Ssengule 2022. TikTok teeka mu Ssengule 2022 era ojja kubanga onfuna. Kankomeko wano, mwebale okutugoberera, mukoze bulungi nnyo. Ndira kiwuuwa.